Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero nzize nammwe abaami abavubuka njagadde mbabulire ku bubonero kwolabira nti olina obulwadde obwo bwe tuyita infection, naddala obusinga otusumbuwa wansi mu bifo byaffe ebyekyama. Ebiseera ebisinga nno abamu bamanyi nti abakyala be batera okubeera n'endwadde ezo okugeza nga kandida, naye naffe abaami endwadde ezo zitukwata era zitusumbuwa era bangi bazirina, n'abamu tebafaayo okwejjanjabisa nga bazirina bulungi nnyo. Njagadde mbabulire obubonero obwo kwolabira nti ekyamazima kirabika nina infection ze zinsumbuwa, beera ng'obuwuliriza. Ng'akasookera ddala singa ofuna ekizibu ky'okubeera ng'omyukirira ku kasajjako naddala ku kitwe, ekitwe ne kimyukirira nnyo n'ekirala ng'obabuukirirwa ng'ofuna okubabuukirirwa okwo okw'amaanyi, ebiseera ebisinga oba olina obulwadde obwo kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'ofuna obujjanjabi. Akabonero akookubiri, okusiibwa ku kitwe. Gw'omwami osobola ofuna ekizibu ekyo n'obeera ng'osiibwa nnyo ku kitwe ekyo, n'ekirala ng'osiibwa ne mu katuli ako, ng'era osobola okufuna obudde n'obeera ng'onyiganyiga akasajjako ng'owulira okusiibwa okwo okw'amaanyi mu katuli wamu ne ku kitwe, naawe infection ziba zikusumbuwa, kyandibadde kikulu nnyo n'ofuna eddagala. Akabonero akookusatu, okufuna otubwabwabwa ku kitwe ekyo gw'omwami. Osobola okufuna otubwabwabwa emabbali eno, bw'oba ng'oli mukomole ojja bufuna emabbali ne katwe kwennyini era osobola okubufuna. Ate gwe atali mukomole osobola okufuna otubwabwabwa ku kiriba kwennyini, n'ofuna otubwabwabwa otwo twesazeesazeemu ebiseera ebisinga, era naawe beera ng'ofuna eddagala zisobola okubeera nga zivaawo. Akookuna, okuvaamu amasira. Osobola okulwala obulwadde obwo ekyamazima akasajjako, obusajja bwo n'obeera ng'ovaamu amasira, naddala ng'ogenda kufuka ng'otandika okufuka ne wano ng'omaliriza ng'ovaamu otusirasira wamu n'otusaayisaayi. Ebiseera ebisinga infection ezo ziba zikulidde ddala, oba olina okufuna eddagala. Oteekeddwa okugenda mu ddwaliro ofune eddagala eritegeerekeka, obeera ojja kutereera. Akookutaano, obulumi ng'ofuka. Buli wowulira obulumi ng'ofuka kyandibadde kikulu n'oddukirawo mu ddwaliro n'ofuna eddagala. Obubonero obwo gw'omusajja oba omuvubuka osobola okubufuna bulungi nnyo. Buli w'obufuna kimanye tiweetaaga ogende mu ddwaliro babeere nga bakujjanjaba. Ekirungi ekibaawo obeera ojja kutereera bulungi nnyo, kijja kuvaawo. Basobola okukuba empiso oba okuwa empeke, mweziri empeke ez'amaanyi nga zijjanjabira ddala obuzibu obwo bulungi nnyo. Kati oli ayinza okwebuuza nti obulwadde obwo mbeera mbugjeewa? N'olumu abaami munyigiriza nnyo bakyala bammwe n'olowooza nti omukyala yabukusiize, wadde naye aba asobola, naye njagala osooka owulire wa gy'osobola okujja obulwadde obwo. Ng'ewasookera ddala toyi ze tugendako ezo mbi nnyo. Toyi ne weebeera ng'efulasinga bufulashinzi naye esobola okusiiga obulwadde obwo oba okusiibwa wansi. Infection zitukwatira ddala ffe abaami ng'obujje ku toyi. Jjukira musobola okubeera ne toyi ewaka nga mulina abantu abalala ab'enjawulo abagigendamu. Tomanya kwaba abagigenzeemu kusobola okubaako alina obulwadde obwo, ajja buleka kungulu naawe ojja ositameko akasajjako kabufune, obuwuka bukuyingire, butandikira awo naawe ofune ekizibu ekyo eky'okusiibwa. Toyi zituleetera ddala obulwadde obwo ne tubufuna nga buva ku bantu ab'enjawulo ababeera bagigenzeemu ababulina. Ekyokubiri, mu binaabiro. Ebinaabiro bye tunaabiramu nabyo bireetera ddala obulwadde obwo. Ekisookera ddala, muyinza okuba muli ku mizigo nga muliko bangi naye nga mukozesa ekinaabiro kimu. Omuntu ajja kugendayo ng'abulina ajja bulekayo, ate gwe atabulina ojja kubuggyayo. Obuwuka bugende mu katuliko okukkakkana otandika okusiibwa, n'obulwadde obw'enjawulo butandikira awo naye nga buli ku busajja bwobwo. N'olwekyo n'ebinaabiro ebyo bibi nnyo, bituleetera obulwadde obwo obutukwata wansi. Ekyokusatu, gye tufuka, naddala mu abakola mu ttawuni. Toyi ze tugendamu nazo zituleetera okufuna obulwadde obwo ffe abasajja. Mulimu toyi ze baakola nga baakola bubakuli nga bwe tufukamu omusolo ne gukkirira, okugeza ng'eziri mu paaka empya. Obuntu obwo bwa bulabe nnyo, butusiiga obulwadde obw'okusiibwa wansi mu busajja bwaffe nnyo. Gye tufuuka ffe abaami mu ttawuni wangu nnyo okuggyayo obuwuka obwo n'obubeera nga butuviirako okusiibwa n'okufuna endwadde ez'enjawulo ezikwata wansi ku busajja bwaffe. Nga nekisembayo n'abakyala era nabo basobola otusiiga obulwadde buno. Beera mwegendereza. Buli oweebaka ku mukyala ono ne weebaka ne kwoli, omukyala oyo ayinza obutakusiiga siriimu
naye ajja kusiiga endwadde ze tuyita ez'obukaba zeezo ojja kuvaayo nazo ogende nazo ewaka ate ozireetere mukyalawo. N'olwekyo nammwe abatera okwebaka ku bakazi ab'enjawulo mubeere beegendereza, kyangu nnyo okufuna endwadde ezo ezitera otukwata wansi ku busajja bwaffe. Mu ndwadde ezo mulimu ezirumira ddala. Kakati gwe abeera alina obuzibu obwo aba akwatiddwa obulwadde obwenjogeddeko, kyandibadde kikulu genda mu ddwaliro, genda mu kiriniki nga nneneko, ojja kufuna eddagala, ojja kutereera. Ekyamazima kiriniki ezo zirina eddagala lino bulungi nnyo. Munnyonnyole nga bw'owulira bw'olina okumunnyonnyola. Bw'oba ovaamu masira ng'ofuuka mugambe, gamba omusawo nti bwe mba nfuka nvaamu amasira, ajja kuwa eddagala. Empeke bazirina ezijjanjaba obulungi ennyo n'otereera nga tebakukubye na mpiso. Bw'oba osiibwa busiibwi ng'owulira okusiibwa kuviira ddala eri munda mu katuli, era kimugambe akuwa eddagala eryo erijja okusobola okujjanjaba ekyo ky'obeera owulira. Kyekyo kye nsobodde okubeera nga mbabuuliramu abaami. Obubonero obwo singa obufuna genda mu ddwaliro ofuna eddagala, ojja kutereera. Buli w'olwawo nga tewejjanjabisa buba bukula. Kijja kutuuka ekiseera yandikozesezza emitwalo 2 okozesa emitwalo 5 oba emitwalo 10 oba 15. So singa okijjawo nga kyakajja kiba kijja kuyamba obutonoona ssente zo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.